Popin Media. Ebibina bikadde binyenya amabati gatonya byonna byera tubisiibudde tweyanzege. Abakulira ebyenjigiriza e Kayunga nga bali wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti nga bakulembeddwa minisita omubeezi ow'ebyensimbi omubaka wa Ntenjeru North Amos Lugoloobi batandise kaweefube w'okuggulawo ebizimbe ebipya ebyazimbiddwa ku masomero aga gavumenti 19 ag'enjawulo okwetooloola disitulikiti yonna okulaba n'okukakasa nti amasomero agatalina bizimbe bimala gafiibwako. Erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Bano batandikidde ku ssomero lya Kisoga RC Primary School wabula n'obwedda buli asituka okwogera eri abazadde n'abayizi talema kwogera ku byabufuzi bya Ssekinnoomu n'okubaako abalala be bakuyegera obuwagizi era ekyaddiridde nga buli ssomero lye balagako ebyobufuzi bye bibadde baana baliwo. Nti mwami Muwonge tumuwagire afune fulaaga ya Chairperson LC5. Mwami Oyeyo Secretary of Finance saba tumuwagira abeenu nebo banga toli wa musabu kawunti naye osobola okutwalayo eddoboozi mwami Oyeyo n'awangula fulaaga. Tugenda mu kamyufu ak'NRM nsaba munnyimirire emabega banyabo ne bassebo. Olwekyo njagala mbasabe nti waggulu eyo omuzeeyi w'ekikoofiira temukolaki temwerabira. Muwulidde obugalo nga sibuwulidde. Okutongoza ebizimbe okufuusa akadala k'ebyobufuzi kwatandise ne ssentebe wa disitulikiti Andrew Muwonge bwe yategeezezza nga bw'ali mu kamyufu k'ekibiina kya NRM olwo banne bonna ne bamugoberera. Ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ngenda mu kamyufu ke bayita ak'NRM. Basaba mumpe obuwagizi bwammwe ku lunaku olwo munsimbe ku mugongo Kayunga kwongere okugitwala mu maaso. Bw'asitusa okwogera eri abazadde RDC Mariam Seguya asoose kukuutira minisita n'omukulembeze w'eggwanga Kadingidi mu kulonda kwa bonna okujja. Kubanga byatukoledde mu Kayunga bye bingi n'olwekyo akalulu mu kayiwe nga temwina na munagwe mwebuuzizaako. Njagala okusabira His Excellency the President of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni taata waffe akalulu. Njagala kusabira ne Governor Muwonge akalulu chairman. Naye emirimu agikoze bulungi. Yabandi owayiro mumanyi nti nina ente ey'olulyo gyenkama evaamu amata amangi. Era ente eyo yennyini gye ngenda okukama ebizimbe bino bisobola okukolaki okubeerawo. Omubaka w'ekitundu Ntenjeru South Patrick Nsanja asoose kwennyamira engeri RDC gy'azannyamu ebyobufuzi ng'atuuse n'obutamwogerako ng'omubaka w'ekitundu bano gye babadde bakyadde okutongoza ebizimbe era bw'atyo naye ne yeeyogerako mu lwatu. Nze ntya nnyo okwogera ebyobufuzi naddala mu nteekateeka bweziti era sikikola. Naye maama RDC abadde wano n'asaba obululu obw'enjawulo era akalulu akange mbadde sigenda kwogerako kuba ekiseera kijja ttuuka. Naye olw'okubanga asabye obululu nga ntunuulidde mu Facebook erinnya lyange n'atalyogerako ne ŋŋamba nzije wano neerwanirire. Nti ngenda kuddamu neesimbewo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ku kabonero ak'amanvuuli ku lw'enkyukakyuka ku lw'amaanyi g'abantu. Era nsaba obuwagizi bwammwe nga seetiiriridde era ne mbasaba tuwagire nnyo enkyukakyuka. Nsanja mukwano gwange nnyo bulijjo. Sibagamba nti temumulonda apaana. Mumunyweze bwe tubadde tukolaki tuwangala naye mumwambaze essaati eyaki eya yero ajambale tutambuze emirimu gy'eggwanga. Nsanja abalonzi be n'abajjukiza nti bongere okunyweza abakulembeze mu woofiisi basobole okubasakira era wano waasinzidde n'abategeeza nga bw'abasakidde minisita Lugoloobi okujja okubalabako. Tukuume obukulembeze eri ticca awadde obujulizi wano yava eri nga Honorable Lugoloobi yaliko ate wazze eno ku ssomero gy'ali ate Honorable Lugoloobi n'amugoberera ng'omugenyi omukulu. Okukuuma omubaka wo si kukyusakyusa nga bwe tutera okukola wano mu Ntenjeru South. Munywerere ku nsanja bwe muti mulwanirire omubaka wammwe
tusake ebintu bijje kannange ensase omugenyi omukulu minisita ne muleeta minisita simulese. Sipiika wa disitulikiti Salebu Linson atendereza kanso ya disitulikiti olw'okufuula ebyenjigiriza ebyenkiza era n'asaba abazadde n'abaddukanya amasomero okukuuma ebizimbe bino. Kanso bw'esalawo kyeba esazeewo kiba kizibu kya kukyusa naye twebaza bakansala naddala b'ekitundu kino abafaayo okulaba ng'ebintu bino biyisibwa. Ekirala ebintu bino tubifuna mbasaba tubikuume kubanga ebintu kyabadde agamba wano nti okuva lwe baafuna kino batuta emyaka mingi okufuna ekiriwa ekirala. Bwe tutafaayo okukuuma bintu bino bulungi, wano waliwo ekisaawe abajja okusamba omupiira ne basalawo bwasa amadinisa buli omu alabe nga tekimukwatako tujja kuba twebikoze bubi. RDC Maria Musegu yakalatidde abazadde okuliisa abaana baabwe basobole okusoma obulungi. Emmere tutawaanya nnyo. Pulezidenti atukwatirako abasomesa ne bafuna omusaala. Abaana bajja ne basoma ne bakola ki ne bagenda. Ne obuzibu bwonna we bubeera ku mmere. N'olwekyo eky'emmere ffe tugamba bwe tuti. Omuzadde obanga olinamu akasente k'osobola okuleeta wano omwana wo ne bamusasulira emmere tekina mutawaana obanga okayina awatali buwaze ojja n'okaleeta. N'oyo omuzadde atalina tekiba tetalina kkakibwa apaakingira omwana w'akammere akole ki ajje nako omwana akalye. Minisita Lugoloobi ategeezezza nga kati amasomero ga UPE bwe gatandise okufuukira ddala amalungi n'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu era nategeeza nga bwe bagenda okwongera amaanyi mu kugaddaabiriza. Feesi ya UPE yakyuka dda. In fact kaakati amasomero aga UPE ge gasinga aga private. Eyo embeera kaakati twabalinnyako aba private. Kaakati amasomero gano aga gavumenti ge gali ku ntikko. Era tobeera na mwana mu ssomero lya UPE n'otandika okweraliikirira nti ate omutindo guli wansi. Amasomero ga gavumenti gonna mu Kayunga gabeere nga gaddaabirizibwa era ng'abaana amasomero gabali kumpimpi we basobola okugenda ne basoma ate nga amasomero malungi. Kyetwagala okukola kwe kulaba nti tuzimba amasomero abaana baleme okuyaayaana nti tuwulirayo Namagunga yeddungi tuwulirayo Buddo. Namagunga ezaffe tuzaagala wano e Kayunga abantu batambule nga bajja ku masomero amalungi. Dr. Dani bukulira ebyenjigiriza mu disitulikiti atuuse n'okufukamirira minisita ne ssentebe wa disitulikiti ng'asaba ebizimbe ebirala ebikutte mu mbinabina ku ssomero lya Nateeta Church of Uganda n'amasomero amalala bimenyebwe era bizimbibwe nti kubanga essaawa yonna biyinza okugwira abayizi. Nange mmanyi ekisaawe kya minisita Honorable Lugoloobi ate nga mukwano gwange ate nze iyo akyusizza ebyenjigiriza wabeeranga nabasembanga mu disitulikiti mu Uganda yonna tetukyasemba tuli mu maaso nagasooka nange munkolere ennaku abeere ku mutindo. It will give me some pride. Era nsaba okusaba kwange oba kyetaka kufukamira with my peace and humility let me request you humbly mutuzimbe na tekono ate ku mulembe kubanga wamudiiwo waava gavana ne kanso yange yonna wati newenvaawo enkeera nange ndikujadalira mikwano gyange nsaba tukusa ekifo kino mu budget for the good of the country and this place. Essomero eddala liri mu county council eriri obubi lya kabaka lye nazigodde era amanakani mabiri twakala nakyo tukitereeze at least next financial year tukwate miliyoni 3 tubiteekewa ezinegera. I submit. Babakulu b'amasomero bagamba nti newankubadde nga babawadde ebizimbe ebipya naye era wakyaliwo obwetaavu obulala mu masomero gano. Erinnya lyange Nzaakyenyi Christine, Head Teacher wa Kisoga RC Primary School. Ekizimbe kino kigenda tuwewulako mu ngeri nti abaana
abamu badde basomera wansi wa miti, abalala badde basomera under the same structured building, which is even delicate for their health because kubanga bakiseresa asbestos iron sheets. Era tusuubira nti tebakikomishonize tugenda kwongerako ensoma y'abaana n'okusaba nti tusaba singa waliwo omukisa batwongereko ebizimbe bingi tusitwiminga abaana abo mu levo yaabwe kubanga ebibiina byetaagisa 2 streams per class. Erinnya nze tusuubira Joyce, head teacher Kiribedda Primary School. Twali nyumba ya staff, tewali staff n'omwatula ku ssomero, bonna batambula ngendo mpango. Ebibiina bibiri kati bisomera bweru okumanya sitaani mubi twalina temporary classroom yafaawo nga tubagizimbe kibuyaga bwe yajja nayo nakikuba negweri. Ebibiina bibiri bisomera bweru enkuba bwetonya tetusoma. Ekituufu kyennyini newankubadde batuwadde ekizimbe abaana bangi tukyalina abaana bangi abakyali ebweru mu kanyigo kubanga ebibiina byange ebimu wesanga nti ekibiina ekimu kirimu 165 learners, 140 in 100s. Abaana tubafulumya mu bibiina ebyo mu intervals ne basomera mu sheds kubanga ebizimbe byennyini biri sheke kati twasalawo okubyabandoninga nga tubatuuza wabweru olunaku tufulumya desks ne tuziyingiza olw'enkuba obutazoonoona tuziyingiza mu doozi hard to reach classes ze tutasobola kubeeramu mu biseera eby'obulamu bwaffe. Weesanga nga esente ze bakutuwa nga UPE tezitumala kuddukanya ssomero taamu namba webito engeri gye tutalina bizimbe wano weesanga nga tuva wala okujja okukola amakubo mabi tetulina staff quarters byonna ebyo. Ku ssomero lya Nyize Church of Uganda omukulu w'essomero Irene Bubaale agamba nti mu kaseera kano abasomesa tebalina kaabuyonjo era nti beeyambisa kaabuyonjo emu n'abayizi abasoba mu 1,000. Ekizibu kino era kirine ku masomero amalala. Abasomesa tebalina latrine mu ssomero lino tubadde tukyeyambisangako wamu n'abaana mu stanzas zaffe ezo 4 emanaginga nga bali mu classes. No teachers' toilet in the school. There is need to innovate other classes for better learning. Twila boys latrine, it is really not good. It is not good for our children to use it. Well, we have a kitchen. Our kitchen is there. It is really temporary. It is not in good condition. Okutongoza n'okuzimba ebizimbe mu masomero ga gavumenti mu disitulikiti eno kijjidde mu kaseera ng'amasomero agasinga ebizimbe byago byakaddiwanga n'ebimu byeraliikiriza okusomesezaamu abayizi olw'embeera gye birimu era obwedda bekikwata ku basuubiza nti baakukola ekisoboka okulaba ng'amasomero gonna gaddaabirizibwa okusobozesa abayizi okugasomeramu obulungi.